Abane mwebale kusiiba abakatuliki abakristaayo happy Easter olunaku lwa Easter yatwagala obayagaliza amazuukira ga Yesu Kristo omwana gw'endiga amalungi azuukidde mu kibuga kyali kya Galili kyali kya Bethlehem mujja kuba munyambakawo naye nga njagala obabuuzaako mwebale abampise ku Easter abatampise ku Easter nammwe njagala obeebazaako ensuso mwebale nnyo kumponya kubanga olubuto lwange luba lujinga because abampise mbadde bangi nnyo naye nga bane nga mwebale nnyo Mukama abajjiremu byonna mbadde musiibira okwewaayo kwammwe mu kiseera kino mbadde musiiba ennaku 4 musiibyeko 3 abasiibyeko 15 n'abasiibyeko 2 nammwe njagala obeebaza akensuso so lunaku lwa Easter simanyi Easter gyekusanze naye kansube gyekusanze yonna ekusanze bulungi nnyo amanya nga bulijjo yenze Shadik Smith nga program toli ku ndala oli ku Ggula Obwongo bwe tukubira tooki mu nsonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda naddala ensonga ezikwatagana kwekulaakulanya okumanya obuvono obuddo boy humanity ate n'okulaba tuteekawo enkyukakyuka n'enkulaakulanya ku bulamu bwo n'okuba nga tukyusa mu mindset yo osobola okuba nga ate obeerako naye kyeweekolera mu bulamu buno bangi nnyo ku mmwe mulina ssente temumanyi kyazikozesa bangi nnyo ku mmwe muyise mu mbeera nga temumanyi mugivaamu mutya bangi nnyo ku mmwe muganya okwezuula that's why twajja ne program eno ne muganda nga manyiddwa nga Ssekabagenda gye tuyituuma Ggula Obwongo wiiki ewedde omulamwa gwali ku biki boba baani boyinza okwewala okulaba ng'ate osobola okugenda mu lugendo olw'okukulaakulana wiiki eno tugenda kuba tuyongerayo n'omulamu ogwo gwennyini biki by'oyinza okwewala ng'otandika bizinesi bantu ki boyinza okwewala ng'oyagala okukulaakulana biki ebyo byolina okutunuulira ne liiso ekaliriza ennyo mu lugendo olw'okukulaakulana tugenda kuba tukizingira lumu ekyo era nga olunaku olwaleero n'episode egy'okubeggalawo omulamwa guno ate mu wiiki ejja nga mumavuddemu amanzaali ga Easter tujja kuba ate tubayitira omulamwa omupya Ssekabagenda osiibye otya Easter ekuyisiza etya Easter tempisiza bubi n'akatono ndi musanyufu nti Mukama azuukidde nga bwe yalagira amiina abakkirizibwa mu nsonga eyo mwebanye okwebajja n'olunaku olwaleero kankusembereko katono nnyo ndabanga gwandyewala n'abaataasiiba mulina ensonga zammwe naye katusabe Katonda abayisemu ebyo byonna bye muyitamu amiina Katonda abatusaasirire n'abo abasembedde ku screen zammwe ku masimu gammwe mulize ensonga z'olwaleero bulungi nkimanyi mugenda kufuna enkyukakyuka mu bulamu bwammwe happy Easter to you all tubagaliza emirembe abali out obulamu bwe bugagga balina okujjukira embeera eyo ate babulye n'obwegendereza oba waggulu ennyo kale tugende mu maaso naye ng'osiibye otya nsiibye bulungi oli bulungi era omukutu ogenda gunzigwako alhamdulillah kubanga obudde mbulaba ndowooza buwungedde kati era twagala okwebaza n'abavuddeyo n'embeera mutoya mu nsi ez'enjawulo nammwe abatakomyewo ku kutwala bulabi wabula n'okomentinga nammwe abalabye program eno nti erimu omulamwa era erimu amagezi era erimu ekisobola okuyamba munno nawe n'ogiweereza oba n'ogishyalingako n'omulala twagala obebaza akensuso ennyo baganda afe twabira mu nsi nga Dubai ebibuga nga Dubai New York Cambodia abatwabira no mu ggwanga lya Uganda Kampala n'amatwabira mu East Africa yonna ne mu Africa twagala okubebaza akensuso ennyo wiiki ewedde twetunulidde omulamwa gw'okuba nga biki oba baani boolina okwegendereza oba boolina okwewala naddala mu lugendo luno olw'okukola ki olw'okukulaakulana era tukyagenda mu maaso n'omulamwa ogwo ennyini tutandikira awo kale neyanze nnyo neyanzeege olwaleero njagala ntandike nga ndeetera abantu bano okuvaako ekintu kye bafumiitirizaako omusajja Napoleon Bonaparte yagamba a revolution is not an apple that falls when it is ripe you have to make it fall enkyukakyuka teringa apple gimanyi kibala kyaviirako ne Eva ne Adamu obuzibu a revolution is not an apple that falls when it is ripe you have to make it fall apple ekibala ekyo ekyengera kigwa kyokka wabula enkyukakyuka teringa kibala ekyo ekyesuula kyokka nga kikoze eki nga kyengedde olina okukola ki okulinnya omuti n'okinoga nolwekyo ekintu kyonna kyoyagala kibe mu bulamu bwo olina okutandulula ebigere n'ogenda n'oteekawo embeera ekisobozesa okukola ki okugwa oba gwe okukifuna olina okubaako olutalo olubalukawo lwosobozesa okugenda mu maaso lubalukewo bwe weetuulako ebintu ebimu bisobola obutajja mu programu yaffe wedde n'example gye nawa nintubinaiba historicals mu Uganda nti waliwo abasajja abaaliwo mu buvubuka bwabwe emyaka mingi nnyo emabega mu myaka gy'ekinaana oba ensanvu baatandulula ebigere byabwe ne babaako ebintu bye banoonya bibye banoona eggwanga lino
mu buntu obutonotono bwe balina tebalina masimu tebalina ki ebintu essaawa zino bye mulina bye mweyagaliramu tebabiina ne mu magezi ge balina n'obuntu obutonotono bwabasobozesa obwabasobozesanga okutambuza obulamu ebiseera ebyo babaako enkyukakyuka gye bateekawo mu ggwanga mukwezi tweyagaliramu ne kati ate kati gwe njagala okuggula obwongo bwo okirowooza ogo nti bali basobozesa embeera emu oba endala kugenda mu maaso ate olwo ggwe fumitiriza ku layini eyo a revolution is not an apple that falls when it is ripe you have to make it fall ensonga endala gye njagala okwogerako bagida the fear of criticism nga sinagenda ku mulamwa gwaffe nagamba ekyama ekisingira ddala abantu kye balina okwekwatako bakiyita persistence ensonga endala gy'olina okwetegereza ennyo ng'oli mu nsi muno otambuliramu that is the fear of criticism okutya okwogerwako okutya okwogerwako kutambuza kutya ensi eno omanyi lwaki abantu bakyusa engoye kubanga ziba nkyafu batya okwogerwako era singa nekibadde nti abantu balina okwawula mu videos zaffe ne bagamba eno yali yaluli eno yali yaluli zisaayikyusiza saati kubanga nasoma ne through experience nategeera ekigambo kino ekyokutya okwogerwako byebimu ku bintu ebitambuza ensi eno because people fear to be talked about or people fear to be criticized bakyusa engoye era kuba olunaku olwokutaano maybe olwokusatu olwokuna olwokutaano weekend ezo ennaku ezigoberedde Easter abatunda engoye abamu babadde ku mudido banandaba batya nga nyambala olugoye lwe mbadde nyambala bulijjo ku Easter era gy'oyitiddeyo natulabe nga abantu banekaanekanye batonya mooli jajjange bwakiyita ababadde mu makanisa mulabye abantu nga bajjidde mu ngatto ez'enjawulo zibatayambala bulijjo because people fear to be criticized to be talked about bakyusa engoye badde manyi just kuba muno bukyafu it's part of hygiene tolina okukyusa olugoye kuba olusiibyemu bw'oba olina obusobozi olw'olugoye lw'oba osobodde osobola n'okugula essaati buli lunaku osobola n'okugula empale buli lunaku because obuvigu bw'ekintu kiri ekyokutya okwogerwako nkulaga okwogerwako abantu okutya okwogerwako kitambuza kitya ensi eno naawe oyongere otugoberera ng'okimanyi nti ekintu kino nakikola oba nakikolanga olw'okuba natya okwogerwako oba abantu abalala bakikola nga batya okwogerwako omanyi lwaki abantu bakyusa amamotoka luxury abafunye mu kasente omanyi lwaki amakampuni buli luvannyuma lw'akabanga bakyusa modozi z'amamotoka kubanga bakimanyi waliwo basimiifi abagenda okugula Mercedes ezo b'emmotoka ezo nga balaba emmotoka zino zibadde bavuga ziwedde ku mpagala era batya abantu okuboogerako they fear public opinion fear of criticism okutya okwogebwako kireetera abantu abamu okukola emikolo gye bataalikoze egy'ebbeeyi n'ogenda kwanjula n'ebintu ebyenjawulo ebimu nga singa obadde totya bantu bigambo bye banaayogera tewali bitutte ku buko gy'ogenda abantu bakola embaga ez'ebbeeyi adi nkulaga ensi engeri gyetambulamu olw'okuba abantu batya okwogerwako bifuna bulungi waliwo abantu banya beeyisa mu mbeera gye bataali eyisizaamu olw'okuba batya okukola ki okwogerwako so njagala abantu abatulaba olunaku olwali lwa Easter okitegeere nti bw'oba okola ebintu ebimu bikole ng'okimanyi nti olina obikola nga tovugibwa bigambo by'abantu bye bagenda okwogera bw'oba olina obulamu bw'owulira nti tosobola kwasaganya nga tonnatuukayo gy'olina okugenda tambula mpola mpola wandi ojja kutuukayo therefore njagadde okusigira ekifaananyi ekyo nti ensi waliwo weetambulira ku kutya okwogerwako tulikuba abantu batya obboogerako nayo kiri part of betulina okwewala nga tutandika business era nkyogedde nga ntandika okulaga nti bw'oba oli mu lugendo ng'olwana olina okukola ebintu ebimu ng'olina bikola waba tobikola olw'okuba abantu bagenda kukwogerako
okutya okwogerwa kuzizza abantu banyinye mabega bananda babatya so the fear of criticism kijja kuleetera ebintu sometimes okwachivinga ebintu byotalikoze oba okuddiza ddala emabega noota okukola olw'okuba otya bananda babatya ntera okwogera ku basajja bannabyabufuzi abeera mu parliament nawulyanga ebigambo byayogera abiwulira mu mutwe bitokota biringa amazzi ageesera naye nga atya okuyimuka okubyogera agamba bwenkuba embogo ayinza okukuba embogo ne bamusekerera ayinza obutalambulula nsonga n'atawa bwino nga balina okubeera abantu ne baseka so akantu ako kalemeza abantu banyinye emabega okufuna bulungi okimanyi nti bantu bangi nnyo balemereddwa ogenda okutuukiza appointments olw'okuba talina lugoye lwakwambala omuntu asobola okwesibira mu kikomera ewuwo olw'okuba emmotoka ye yafa banaamulaba batya ng'alinya boda boda banaamulaba batya ng'atambuza ebigere olunaku luyinza okukyanga emmotoka 3 z'obadde olina mu kikomera zonna tezikyasobola kutambula zifudde because you fear what people say ojja kusigala ewaka weekubagize weezinge alusa zittuke pressure erinnya waggulu n'ebirala because people fear to be criticized abantu bonna ne beweegooma mu nsi muno batya okukola ki okuboogera abagagga bataasoma tubabaddemu abasinga beenyooma byonna birina naye waliwo awulira oluzungu luno lweyayogere tasobola ddwogera naye na muganda wange gwe nsinga okweyagalira Kenzo ye yayogeranga oba akubye embogo mpaka kati yalutereereza ddala andi yategeera ekintu ensonga eno gye njogerako teri kintu kitaggwa waliwo Kizza Besigye yatutumukira ennyo ne tugamba ono omusajja amaanyi gaalese tegabangawo era abantu bwe bakwogerangako just biwe budde ensi tasobola kwogerako yonna naddala ng'oli ordinary nga toli mu kalibo oba ya Kizza Besigye oba abakulembeze abalala ku ntikko ng'oli awo oli musaamusaamu ensi tasobola kumala wiiki n'amange ekwogerako bwe twakoleranga abantu mu kampuni ez'enjawulo ng'abakozi bonna bayinza okusituka ne basitukira ku muntu omu era wayitawo ennaku 3 nga bamwogerako oba nnaku 4 ne biggwawo ate ekirala ne kijja ate ye Uganda amawulire kana kugajja amapya ekintu kimako just nnaku ezi nekiggwako bw'obanga owulira tosobola kufiiririra muntu omufiiririra oba ojja genda ku luguudo ng'olina omuntu gw'olwanirira gw'oyagala okubeereramu bwe banakuba n'olemala oba n'ofa era tujja kubyerabira ojja kugenda ekirudde oba emulago oba weebakeyo everything that will come to pass ate tugende tulabire family zaffe oba tunoonye abalala banoonye muogo ng'enjogera ennaku zino bwekyasi tujja kuddayo ku mirimu gyaffe tulowooze ku economy therefore njagala olunaku olwaleero oteeke akantu ako kafumiitirizeeko mbadde njagala kubaggula bwongo bafumiitirize ebimu ku bintu ebitambuza ensi eno abantu bambala engoye bakyusa amamotoka bazimba ennyumba ezitemagananga mukene ennyumba nnene bali basatu ye n'omukyala n'omwana naye nga balina ennyumba bwaguuga nga tebasuubira nakulabirira muntu yenna kumuliisa okimanyi oba okwongera ku baana baabwe mikwano gyange nga bo baagala balemeddwa n'okuwasa lwakutya bo lwakutya kwogerwako maama omukyala gwenjagala okuleeta sigwe yayagala sigwe agenda okwagala famire yange tejja mwagala ab'ekika abantu banaazuula ekyama ekyo nti okutya okwogerwawo byemu ku bitambuza ensi eno bagenda kufuuka ab'eddembe funa bulungi nnyo nsaba tuddeyo ku mulamwa awo tuyitiddewo buyitizi mbadde njala kubaggula bwongo so betegekere bye tugenda okwogerako mu boki baani b'osaanye okwewala mu lugendero olw'okukulaakulana tutandikira awo mukwano gwo omugenzi Geno Erit Mwine alina kayimba ke oba yakayimba oba yakagalanga bwagazi kaluwa yagamba kino kyekiseera kyetulina okulwana mu biseera eby'omumaaso tube n'emirembe ako yakagala bwagazi si yakayiiya kayimba kava mu kyaki naye mu ntalo mu biseera by'entalo baakagalanga nnyo kabazangamu amaanyi
nga olya kibonge chani kibonge kati awo bayima nga kayima kazaamu amaanyi awo mulemirembe mukwano gwange Sergeant Kifurugunyu yanyimbiranga obuyimbo mayinze ndi mwana wa byantalo banzalireyo mu ntalo nyimba manyi nyingi nnyo ne muchaka so akayimba ako abasajja abo babeera mu nsaalu gye babeeranga babanga n'ennyimba ze bayimbanga akamu ku bo ekayimba ako kino kyekiseera kyetulina okulwana mu biseera by'omu maaso tufune emirembe kino kyekiseera gwe kyolina okulwana mu biseera by'omu maaso okyuse embeera kituufu teeka mu kayimba ako ebigambo byonna byoyagala kino kyekiseera leero Yesu Kristo azuukidde yamala ennaku 3 bamutulugunya Easter bamutulugunya Good Friday kuva ku Good Friday ne bamutulugunya ayina ku Good Friday lwe yafa Good Friday andi bamutulugunya nafa naye waita emabegaawo weyayingira wati Jerusalem ku Palm Sunday ndowooza okubonaabonako kwatandikira tugambe yabeera ne wiiki namba ng'abonaabona waliwo omuntu mu Uganda amaze ebbanga abonaabona amaze obulamu bwonna bwonna ng'abonaabona ate nga okubonaabona kwe okusinga kwekuusa ku bantu bakolagana nabo okubonaabona kwe okusinga kwekuusa ku bantu abamulinaanye abantu abamuliraanye n'okuta okwogerwako nze nga ntandise okuwandika natukyesala n'ekyawa nenva mu nnyumba gye nabeeranga kubanga nali maze ebbanga mbeera mu bantu abakkiriza mbwavu nali maze ebbanga mbeera mu bantu abamanyi nti omwana omuto wakwata ssente agenda kwonooneka namala ebbanga nga ndi n'abantu asobola okukutuuza lagamba ensi eno gy'olaba gigendeko mpola namala ebbanga nga mbeera n'abantu nga baŋŋamba gweokyali mwana muto ebintu byoyogera gwe tomanyi nsi eno bintu byoyogera obyogeza buto I was surrounded with the people abali negative abantu abo nga bakimanyi nti bo batondebwa kuba bwe batyo abantu abo nga tebakeranko ku macha ne bakirowoozaako nti one day ndituula mu maaso g'entimbe nga nsomesa eggwanga lino abantu abo abaali banneetoolodde baali tebakikkiriza nti omuntu asobola okukeera ku macha ng'ali blessed ng'asobola okukola ebintu ensi birowooza nti ebisoboka be bantu be twakuliramu so bwe twakula mu birowoozo nga tumaze okusoma ebitabo ebingi n'okulaba abantu be twali twegomba ba role models twabala bebanga batukakasa there is nothing impossible bwe twagazaako omuntu obutonotono mu ntandikwa ne tulaba nti wamma bisoboka project ojo asooka okukola baali abandoza wali watuusi batiisi badde okumala ebbanga kubanga weenyooma wakola akantu akasooka nolaba nga kajja kwanirizibwa wajja confidence n'olipinga aid kati tulaba simisho ow'enjawulo abantu nekyo batamanyi kyano ya serebu jazz sisubirayo kyane gisinga wano ate wali bagende mu byafaayo banoonyereze ku kyane naye sisuubira nti okyali mwana muto kkiriza obagaana abasajja abazeeyi n'abantu abaguze mu myaka mulabire ku baana bano it was confidence that drove you to become what you are right now badde nkyakugamba nti twakula n'abantu twawangaalira ebbanga ddene mu bantu abali negative abantu abatakkiriza nti ebintu bisoboka ne mutandikwa nga tutandika wano omuntu omu atamanyi bagenda ayinza okuba vidiyo yaffe yasooka yagamba bwe badda vidiyo ey'okubiri nze neebuuka oba okwebuuka kitegeeza ki jumping yourself olwo bajjajjaffe ebintu bye baateekawo ne biraana ne bifuuka vayiro mbuneebuuka naye nga n'okusoboka tebisoboka tebibanga nawe so naawe wali otandika abakuwa kadde nti kati we yatandise tumuwadde omwaka gumu oba tumuwadde emyezi 6 bw'alisukkawo awo nze nja kwebuuka wasukkawo abantu bano olina okubeewala bw'oba onoofuuka ekyo ekintu ekyenjawulo we are grooming great people tetutendekatendeka bantu ntu ba kitundu tetwajja wano kusaaga mu ssebo tetwajja kuba kutendeka bantu abasobola okufuna ekyeggulo oba ekyemisana ne batambuza obulamu nedda we are here to train the Nelson Mandelas we are here to groom the Martin Luther King Juniors of tomorrow the way Museveni's
over Uganda genda okubeerawo mu myaka egijja mu maaso be bantu betuze okubulira ebigambo bino wadde essaawa zino temubalako n'amaaso agagwamu ettaka nize nkimanyi wanudde tugenda kufuna abantu abateerya ntama abasobola okufuga ensi emyaka 4 ate nga tugende maaso okufuga ensi emyaka 4 eba mindset sebo kubanga Uganda empya egenda tunyumira nnyo ate kansabe nti abantu betugenda okuguluminga bagenda kubanga ne constitution obeeriwo obeenejja nga bagiwa ekitiibwa wede nga wakiba tugamba emyaka 2 gina kwa myaka 2 giba myaka 3 nga tulina ensonga zetubawa tulina ensonga tujja bawo ensonga wa ate nabo ensonga bazirabe nga ki zirimu eggumba therefore it was mindset that has made these people rule for all these years ekizooka olina okwewala abantu ab'enkwe hypocrites abantu abalina enkwe tubeera mbana byabuvuzi tulya nabo abamu tusula sometimes tusula tutambula tubeera n'abasajja abo tubawangaliramu abantu bemulaba bemulowooza nti bagenda kuba delivering to the promised land abamu babalimu so look out wetegereze abantu abalina embala bowulira nga balimu embala y'enkwe abantu abo they are more dangerous than you may think bw'otandika business yo n'okizula nti nno seeka bagenda alimu enkwe mwewale alya mu lulimi n'oluzise omuntu oyo kola ki mwewale kubanga oyinza obutawangula so abamu ku bantu betulina okwewala bimpeddeko bwe tuba twakugenda mu maaso ate nakubuuza lwe tuli abantu bameka mu Uganda n'oŋŋamba emitwalo miliyoni 45 mu miliyoni 45 bwe kubanga kuliko abantu miliyoni 2 abakola bizinesi oba abategera omugaso gwa ssente ne bafuluma ne bagenda eyo okunoonya ssente lwaki mu miliyoni 2 oba 25 oba 3 tonoonyaamu abantu abalala bosobola okukola nabo bizinesi abantu ab'enkwe baalubatu ku bantu b'okolagana nabo therefore bwe kizula nti omuntu alina enkwe tebakutonda katonda teyakutonda kuba na muntu oyo paka omuntu oyo mwewale ogende mu maaso therefore we should avoid people ab'enkwe people who are hypocrites mukwano gwange Bobi Wine atera okwogera azula mangu abantu ab'enkwe n'aboogerako yomu is one of the most courageous young politicians between mu Uganda nti ayogera nti ono wadde nkolagana naye mulina okumwegendereza so abantu ab'enkwe bw'omuzuula nti oyo wankwe alya mu lulimi ne mu luzise emisana abeera naawe ekirabeera ne balabebo n'abalabebo mukama ntaase so be courageous enough okugamba nti no enough is enough musajja omu yagamba nti it takes courage to sit down and listen and it also takes courage to stand up and do what and listen and walk and talk not walk olina okuba nga oli courageous okuyimirira n'okola ki n'oyogera Bobi yatugamba situka tukole ki tutambule katugo otugamba situka tuwogere ani mbadde nkompeyalinga ebintu bibiri okuwuliriza n'okwogera nti kitwala obuvumu okuyimirira n'oyogera era kitwala obuvumu okukola ki okutuula n'owuliriza so beera muvumu osalewo nti abantu ab'enkwe 2023 nga East ewedde no to them say no to them abantu bano balaba otya ebisale bisinga tumanya abantu betukolagana nabo naye ate okuba olw'okutya nti analowooza atya obanga olina obuntu obutonotono bw'oyagala ku muntu oyo otambulira ku booda yabadde akuweeza booda oba olina emirimu gy'omukolera buli wogenda ogimukolera akuwaayo omutwalo oba akuwaayo 2 oba alina embeera gy'akuyimirirawo naye ng'embeera eyo wadde teriiwo era osobola ogenda mu maaso lwakuba otya buti ne bw'okizuula nti osobola okukizuula everyone oba toli intelligent nnyo osobola okuzuula nti ddala omuntu ono si mutuufu era bw'okizuula tema empende ez'okulaba ng'omuntu oyo kola ki omujja mu bulamu bwe bwe ziba zibuze tezisobola kubula kubanga olina ebigere n'endowooza osobola okukozesa amagulu go n'otambula and you walk away from someone oba muyinza okuba mubadde muwuliziganya nga mukozesa ssimu n'olekera okukwata essimu if you don't fear criticism nga totya bigambo by'abantu
Musajja anaawulira atya? Musajja anaawulira nti ate mbadde nkolagana naye all the sudden nkoze eki I've cut off communication. Tuli mu kugula Bantu Obwongo. Njagala mutandika okukola ebintu. Njagala abantu batandika okukola ebintu bibadde batya okukola. Natandise n'okutya okwogerwako nga nina ensonga. Era ojagenda okizula nti show yaffe egenda kutambulira. Buli lwe nnaayogera nga mbazaayo emabega wali. Ng'abantu balowooza nti wamma ekintu kino nakikola. Ndowooza nakikola olw'okuba nali ntya. Abantu banaawulira batya. Abantu banaawulira batya nti mutabani wa Gundi alina emyaka 4 tawasanga. Mutabani wa Niseba. Oli kuwe Gundi eno. Abantu banaawulira batya nti omusajja amaze mu kuyimba emyaka 15 myaka 2 tazimba nga nnyumba yiye. Tokubye nnyo. Ate abantu tuzze tubagula obwongo kakati bawulira engero zino ze twogereramu bagenda bajja zinterpreting. Bakutegedde dda. Omuntu omulala gwe tulina okwewala. There are people who are negative. Makonyeeko wali nga ntandika. Abantu bano bayinza okuba baŋŋanda. Abantu bayinza okuba mukyalawo. Ayinza okuba mwami wo. Bw'atulaba. Kimanyi nti abantu bali mu bufumbo naye nga tebalina ssanyu. Nga tebalina kubeerayo. Bangi nnyo. Taata we yagamba nti nabirabanga mu firimu z'Abanigeria. Nti omwana agamba taata nze njagala ono Omunigeria. Chief agamba olina kuwasonga. Olina kufumbirwa oli. N'oyingira obufumbo olw'okuba omuzadde tebamunyiiza. N'oyingira obufumbo n'obeeramu ebbanga tolina wadde essanyu. Badde njogera ku negative people nti olina okubeewala. Abantu abali negative beebo abalowooza buli kimu kyoyogerako ggwe nga ggwe ogezaako okwerwanako okudduka mu kaduukulu. Ogende mu nsi ensuubize agamba okyali mwana muto. Abantu banaawulira batya. Ne wali badde olindako. Ekintu ekyo mu Uganda tekisoboka. Capital ogenda mujjawa. Olidde. Emmotoka ovuga ya mu Japan ate olina ogenda mu kifo ekyo ng'ovuga Mercedes. Kubanga yebyo mu kifo ekyo abimanyi nnyo. Okitegedde? So people who are negative naawe balina sibifu mu bulamu bwo. Naye olw'okuba otya ebigambo by'abantu obalemeddeko. Oluusi oba olina n'okutya ogamba nkyeŋŋendewa. Ate nze mu bulamu bwange nali nkoleddeko abantu bangi nnyo. Naye abantu be nasooka okukolera okuva gye bali lwali lutalo lw'amaanyi. Nga bannange bwe nva wano ngenzeewo. Nga mudufu nina ebirooto nkimanyi nina kuba muwandiisi. Nina okubaako ebintu byenjogera ebigatta ku ggwanga. Naye olw'okuba wali nina akantu nfunawo emmere. Nfunawo ekyemisana oba ekyeggulo. Kuba ne kakyayiko olw'eggulo. Kyantwalira ebbanga okufuna obuvumu mu ndowooza yange. Ove wali okuvaawo ogende mu kyoyagala. Kugenda mu kintu kyenjagala. Ekyampitidwa. To live a purpose-driven life. Kitwala courage. Okutandula ekigere ekyo ekisooka ekikutwala mu nsi ensuubizi. Kitwala obuvumu bw'amaanyi. Okuyimirira n'oyogera nga Piraato ayogera. Pausiyano Piraato. Kiyinza n'okukomereza. Era waawo gwe kyakomereza. Naye singa okomerera ojja kuzuukira nga Yesu Kristo. Yabaako abantu basiisa lagana nedda ssebo. Bamubuuza ssebo oli mwana wa Katonda. Nga bw'okyogedde bwe kiri. Empi mugongo. N'emiggo. N'emiggo emiyitirivu n'okwandulirwa amalusu. So kati obuvumu abasajja ba Yesu n'abalala bakozesa. Bwabakomereza naawe ensi eri mu kukukomerera. Ne singa onookola ebintu nga bw'olina obikola mu buvumu. Embeera y'okukomerera ituukamu to pass ojja kuzuukira. So weewala abantu abali negative. I don't mind abantu abo beebaani mu bulamu bwo. Naye beewale. Naye wabazadde bo. Ali mu Africa mu maaso eyo ndyogera ku bazadde n'okukulaakulana. Naye kati no kankisunewo katono. Ab'eŋŋanda, and this is a fact. Ab'eŋŋanda be bamu ku bantu abeekiika mu kuolya abantu nga bagenda okukulaakulana. Maama, taata, senga, mwana.
waliwo tebayita abako bo bakirimu abako kankone ku kyabako oba ayagala okuwasa omuwala fe wakati abamu twafuna abaagalwa nga tulina birooto titwalina ssente niyo olwokuba bakyala baffe kati olwokuba baatulabanga tulina amagezi ne balabira wala baatukkiriza ne batuzaalira n'abaana nga we are still nothing. Naye singa twayingira mu famire nga abakaabo tebategeera baali badde batulemesa abakyala kuba agamba omukazi ogamba wesimiifi omutwala we mutunulire empale mukyala oyinza okuba bamufuna okyalina empale emu bintu bingi nnyo walina omutwe gwe wagulina naye nga tolina kyolina ensi kyerabako nekujaji nga negoya kati osimiifi mboloka gyavuga mugagga tumirako abayimbi bonna mu Uganda omuyimbi ne bwayimba nga tanavuga mmotoka taba muyimbi wakyogera ne luli mu Uganda wano mu Uganda yaffe oba mu Africa wano mwe tutamanya obugagga kyeki ne bwokola ki naye nga tetunalaba mmotoka gyovuga toba mugagga si ebirimbu nno amagezi gwe bugagga ebikyaliwo ebyo tuli mu Uganda bw'otuuka mu kifo ne batulwa mu parking mmotoka kijafulumamu omala kuyimirira n'okwata omuziira n'ofubutuka ebigambo nga musajja wakabi wannange nga wajidde nakabooda erafo okuzaayo wali emabega even fear criticism okyagamba bannange emmotoka gyenvuga tesaanidde sijja kgenda waawo yo project neefa diru neefa n'obigaana. So you need people, you need to surround yourself with the people abagenda okuzaamu amaanyi. Naffe twamala kunoonya abantu baatuzaamu maanyi. Tulina compliments zetwawulira mu ntandikwa tugamba nange ndabika nsobola. Naawe waliwo omusajja yagamba ebigambo n'ogamba ddala osobola. Waliwo omuyimbi omu yaŋŋamba naŋŋamba waliwo ba analyst waliwo ba music analyst be tulina ku ma TV oba kati bakyalina amaanyi ng'edda. Abamu balina abamu tebalina naye abamu balina baatulanga ku ntimbe n'agamba nawulira akayimba ka Simiifi n'agamba akayimba tekajja kuyitawo n'akayuzayuza n'akasula mu bbaafu n'amenya sidi n'akasula mu bbaafu olinga akwatibbwako ebigambo byenjogera olunaku olwaleero nkugambye mbiwuliza n'ebinyingira tujja kuleeta showroom nga tukaaba bukaabi maziga binyingira nga tukaaba bukaabi maziga nga tukaabira eggwanga lino bannange omusajja n'akola ki nazza omwana ebbali n'amukubira essimu n'agamba sooka oggyeko ewange wano janguke ebbunga wano oba eggawa mwana gwe singa tokyuse sitayiro gy'oyimba tolimba ne bulikola otya omwana no gwagamba omwana alina emyaka 18 oba 19 oba 20 naye yamugamba ng'alina emyaka 5 oba 6 nga yaweza emyaka 4 nga teri amumanyi oba nga tasalanga na lwera naye n'atuula ku mwana n'amugamba gwe bw'otaakyusa ennyimba gy'oyimba ng'amugamba toliyimba ne bw'olikola otya waliwo analyst omu gwe nawulira ng'agamba nti omuntu gwe bayimimu abali awo oba abagala okubeera ba celebrity bw'oweza emyaka 3 nga tonafuuka serebu biveeko era tolifuuka. So tulina abantu ensi eno beetunuulira ng'abaakabi oba abalina okubudaabuda eggwanga oba odibuulirira naye nga bo bennyini bali negative ng'era mmwe basimiifu temulina na bawa platform. Tutudde wano olunaku olwaliro Easter okugamba abantu abali nti omuntu ali negative ne waabaani ne bwaba nga yakulembera ensi gye weegomba naye bina nagamba tosobola gwe wennyini nagamba yimirira mu ndabirwamu weetunuulire gwe mulabewo asooka gw'osobola okweremesa teri asobola kukulemesa. Oyogedde ku bazadde ne ba relatives omuzadde owange yali ayagala nze mbere musomesa waŋŋamba nembigaana teyanyiiga singa seesitula nenyimukawo we nalinguli kuba omuzadde wakunyiigira nawe owulira nga kikkutteko ayinza n'okubaako ebigambo byayogera bingi nnyo. Waliwo abantu abagambiddwa ebigambo nga bazadde bwe babigambye ne babonaabona obulamu bwabwe bonna bonna ne bafa nga bwe bali ne batawasa bantu be balina kuwasa ne batafumbira bantu be baagala ne batakola bintu bye bawulira bye balina okukola nga balina obikola ebiri ku mitima gyabwe olw'okuba maama ayogedde oba taata ayogedde. Ate mu Uganda tetulinamu ne baba basumba
bagamba nti omuzadde tasobya omuzadde tasobya actually niyo omuzadde waliwo ebintu byasobola okwogera ebikulemesa gwe abazadde mu Uganda wano bayitirivu nnyo batuganya okuyingira ebyobufuzi batugamba nti ebyobufuzi birimu okufa ojja kufa mwana wange togenda mbyabufuzi tonkabya maziga naye ng'owulya constituency y'omuduufu eri Matigga eri mu Nyanga eri mu kinyi ekyo ekiwanvu nga owulira olina obwongo n'obusobozi ne connections zigenda okuyamba okusitula constituency eyo ng'ogisakira n'okuba muzadde we yagamba ebyobufuzi wape tebabiyingiramu bissa n'ogamba maama ayogedde taata ayogedde n'obireka even relatives can be negative musajja omulala omugezigezi yagamba nti eat with the relatives kola ebirala byonna byoyagala n'ab'eŋŋanda zo naye tokola nabo business bw'omala okukola sente genda mulye pizza n'abooluganda bo era bagamba don't mix money with family. Money and relatives and business is like water and oil, they don't mix. Banaga bali mu nsonyi we twaze tuina kwogera bigambe abalabi bati okwogera sikugambye ndi kwata abantu bonna bali relatives bo kunkoona naye ekisinga obulungi gwobiwulira ne bo tebabiwulira tebabimanyi era tebabimanyi nti n'olwayo twazize wano kuyisita twakoze relatives and business don't mix is like water and what? Oil, they don't mix. funa bulungi Ggula Obwongo kwetuli abantu abali negative bewalire ddala bewale oba banganda oba bamikwano oba bani bantu bakikola kyabalabe tulina okwewala naddala otandika business olina okwewala abantu abatamanyi budde time managers abantu abatamanyi nayo abasajja abamu nayogerako nabo ennyo nga tebannafa yali omugenzi Apolonsi bambi uyo omusajja yali so smart, he was a real professor kolaganyeko ne ba professor mu nsi muno naye omusajja was very exceptional ate ku kyobudde oli omusajja yali akwata obudde mukama mumuze kabejja yali mulungi nnyo budde omuntu atakwata budde ukimanyi nti omuntu atakwata budde n'abukwata era in fact era nabo balinga amazzi n'amafuta bane oil tibasobola kumixinga bwoba oli mulungi mu kwata obudde ng'okwagana abantu abatakwata budde ekyo kyokka eky'omuntu okudireyinga by maybe 10 minutes or 5 minutes noyekaba ka sekonda uli nga kikujja ku mulamwa awo omugezi okola ki so kati fuba okulaba kuba n'abantu diza maina kana kantu sikakulu nnyo mu nkulakulana kubanga mu Uganda these are third world countries be basinga obungi fukulanga okibateekamu fukulanga abantu bokulagana nabo bateekamu embala y'okwata obudde bwajja ssaawa 9 nga abadde alina kujja ssaawa 7 mugawe naye tukuumye budde oba bw'oba olina ttiimu y'abantu 10 nga abataano batuuse mukole kye mulina okukola okufuna bulungi mukiba kya dakiika 5 mukikole mugende bubannamale mugenda ku media center nga minisita omu yabadde alina kutuuka ssaawa 4 natuukako 8 yegasa era ssaawa 4 atuukawo kati gwe munnamawulire azeereeta aze ssaawa 5 tojja mumusanga ojja kusanga birala ojja kusanga wa Rugambo nga minisita yavuddewo abaleetedde olugambo oba olw'entertainment n'ebitongole birala yazze ow'essaawa 5 ng'ojja okusangawo ow'essaawa 4 ojja kusanga akoze eki agenze so obudde maaso tujja kuleeta topiki y'omulamwa nga gujjudde nga gwa budde naye abantu batakuuma budde begendereze be aware that there are very many people mu Uganda batakuuma budde oteeseteese omukolo gwo okwanjula abako balina kutuuka abako bagenda balina kubanjula mulina kugenda Kyazanga musimbula e Kampala ssaawa 5 ez'okumakya ate okwanjula ka ssaawa 8 ssaawa 8 mujja kuba temunnatuuka tekisoboka era nawe mutuuka ssaawa ekidaala mukiyingiramu ssaawa 4 ez'ekiro bwe musanga famire nga yawuliriza ebigambo bino tebajja bba wa muwala mubamu abasajja abakajja bangu bagamba abo kubatakuumye budde tugenda bba wa muwala oba okubakuba fayini ez'amaanyi okwewala fayini okwewala okutambula ng'odda emabega okwewala okuba nti ebintu ebyo baali badde ofuna ku myaka egimu tobifunye
obudde kintu kikulu nnyo obudde bukuume respect time tuyina essaawa 24 gwe ssaawa mmeka zowaayo ng'okola omuntu alina kukola saa 12 12 ziri naawumulako 8 n'agumaliza nga ne famire 12 n'azimaliza nga ne famire 12 akola 8 nga yeebase ennya n'azimaliza nga ali ne famire kati nno abasajja abagundiivu weewaayo n'ogamba akaneerekereze ne weebakayo essaawa nga 4 kale kinene nnyo ssaawa 5 ssaawa 8 oba osusse abantu bonna tebajja kufuuka kye tubaagala babeere naye abo abeewaddeyo nti bakifuuke balina okwesaddaaka ne beeregeza ne buli obudde ne batebaka ssaawa 8 oba 12 zoogeddeko ne beebaka ssaawa 3 oba 4 ezisigadde ne baziwaayo nga balina ebintu bye balowooza bye batuusaako engalo zaabwe batuukirize so abantu abatakuuma budde nabo si balungi nnyo kuteeka mu kinywi kyo bw'oba oli wakulaakulana abantu abalala abantu abeeraguza the principles of success are the same mu Uganda, mu America, mu Canada, Japan, China, the principles are the same. Hard work hard, you succeed. Think you can grow rich. Be patient, ojja kutuukayo. Be persistent, ojja kutuuka gy'oyagala. Okitegedde? Concentrate, be cooperative, be honest, be trustworthy, n'ebintu ng'ebyo. Ebyo gwe munnayuganda bonna ebyesibako ojja kutuukiriza ebintu by'oyagala. N'omumerika wanaabyesibako naye ajja kutuukiriza ebintu by'oyagala. N'omujapan n'omuchina. Okitegedde? Ne bw'ogatta ennono y'okweraguza n'ogikiririzaamu nnyo n'olowooza nti ejja kukulaakulanya esobola okukulaakulanya but it will be about the mindset nti okyusiza ndowoozayo ne bagamba nti bw'onywa amazzi gano ojja kutuukiriza ekintu kino weerabira nti bw'onywedde amazzi ago otandise okwekiririzaamu n'okwata ku bintu bulijjo by'otokwatako n'oyimirira n'otutunula mu kamera naye nga bulijjo omala kunywa waragi okukola ki okwogera mu bantu kitegeeza okweraguza naddala nga tonnakulaakulana bigenda kuleetera obuzibu abantu abamu balowooza bamanyi eddogo naye tebalimanyi abantu nakizuula nti bamala kwakimulatinga sometimes sente ze balina kwakimulatinga ne bamanya eddogo ettuufu we liri ne bana abantu bantandika kukola embuzi zo bajja kulya zaabwerero n'endiga n'ebirala ne singa oyingira mu lugendo olw'okwesitula mu ntandikwa n'otandika n'eddogo n'okutandika okweraguza togenda kukulaakulana eteeza twewale nnyo abantu abalimu entu y'okweraguza kuba bonna ogenda gyali ajja kugala tugendeke wajjajja kasumba jjajja ndeku n'abalala so olugendo lwobadde we are going to be diverted ogenda kuwaba ove ku mulama gw'olina okubeerako ate mumale obudde nga mugenda okweraguza so okweraguza kulina levo yaako nja kwogera ku ddogo maaso eyo gye tujja nga nkugamba gyeri oba teririyo the fact is gyeriri naye omanyi woolina oddijja omanyi woolina okgenda omanyi byolina okukola omuntu eyeeraguza niwaba alina kadduuka nga tunda sweet pepsi yekka buli abeerawo awo aliraanye waba amuloga tuyinza okuba nga linga tubadde tujja wano enkuba netandika okutonya agamba waliwo atutambulirako omwana bano abaana bali ku kamera emu egudde negwa wansi just kugwa wansi aga bandoze kamera yange eveeta laba engeri gyevudde ku stand negwa wansi so abantu abeeraguza naddala ng'otandika okubaka ebintu byonoonya beewale bagenda kuzza emabega we have 24 hours mu lunaku kola engeri gye weezuula leeti wazuuka obudde buyise essaawa zonna zosigaza ku nsi kuno zikozese ate weebaka ekitono wabula obudde obusigadde bukozese ng'olowooza ate ng'okola kubanga munnaye tukula n'abantu abatatukkiririzaamu abali negative batumalamu amaanyi okumala ebbanga wetwezuulira obudde buba buyise katuba twetaaga obudde bwonna tumala budde obudde bwonna bw'olina essaawa zino bukole kubanga oludde walwawo okwezuula muganda wange atulaba weewale mu ntandikwa abantu abeeraguza along the way ogenda kudiscoveringa ebyama bingi nnyo ng'oli mu lugendo lwo
Nekyama essaawa zino kyotasobola kuzuula ojja kizuula mu kugenda mu maaso eyo. Eddogo oliba gyeriri sitaani waba gyali ne Katonda tujja kuzuula bakola batya bonna ne si lunaku lwa leero. Kama wange katusooke tutunulire abantu boyina okwewala essebo ng'otandika business wanga tunatandika business biki by'olina okwewala tugambye okweraguza oba abantu abeeraguza negative energy abantu nga bo balina negative vibes twogedde ku bintu bingi nnyo tukyagenda mu maaso nze Shadik Smith ne Ssekabagenda tukyatukuba mu Kotochi mu programu yaffe gye bayita Ggula Obwongo gwali yatulaba ne bolaba oluusi nsiriikira eti nenkoteko omutwe mba ngezaako kusinkinga in bintu bino kuba nange njiga ebintu bingi nnyo muganda wange omu omugenzi mukama mumuze mirembe radio ne munne Wizo aliwo kati eyimba akayimba n'agamba tozanyisa obudde bugenda obudde buddukira ku speed ya waggulu nnyo time okyegedde what is time to you weezudde kati obwongo buzuukuse tubugudde olujjo balero busire tetulugudde what next kola ng'omuddu olye ng'omwami tugende maaso ekirala waliwo abantu abanaku ku mitima nga balina obusajja n'essabo ku mitima babizimba waliwo obunaku bw'olaba ng'oli ayambadde engatto y'olubege enviiri bw'aba mukyala takyasobola kukola litaaki oba ozisumulayo okusiba endala ng'obulaba obunaku bumulabikako n'endabika yennyini nga musajja oyo mwavu oba omukyala we bambi obwavu bumuyonka butaaba naye waliwo abantu abaavu ku mitima scandals mwe muli basajja amawulire mugabeeramu ne daily basis mukavalinga from one story to another story nyingi mukavalinga ekintu nga sinagenda wali wengenda nsaba weewalire ddala kuwulira bulungi abantu abaavu ku mitima ng'oli munaku ku mutima nsaba weewale ekintu ekirala kyolina okwewala olidde kuwulira nsaba weewale oba oli wakulaakulana okwanguwa okudduka emisinde n'otuukirira abasajja beweegomba ng'obudde bwakyo tebunnatuuka kubanga onoobatuukira ojja kizuula nti nabo bantu ba bulijjo eggwanga lya Burundi oba eggwanga lyonna liweegomba n'okola buli kimu n'ogenda n'otuukirira abasajja abo bw'omala obbatuukira n'okolaganako nabo wekizuulira nti all people created people. Omusajja omu yaŋŋamba oba mukwano gwange omu yaŋŋamba obadde okimanyi nti nno ffenna mu bulamu bw'ensi eno tulina essaawa 24 kabeere nze kabeere President Museveni kabeere Elon Musk oba mumanyi Elon Musk omusajja asinga obugagga kabeere Bill Gates mwena naguma kulamuwulira kabeere Obama kabeere Joe Biden ffenna tulina essaawa 24 wabula ekikyusa kiri kintu kimu kyokka essaawa ezo ozikozesezza otya kati abasajja ekibaawula n'abalala bano ab'ennyumba yenge gye bakozesamu obudde oyogedde ensonga nkulu nnyo bw'onoosemberera abasajja abo gwe boyita ba celebrity tuli celebrity jazz wano bwe ne baba bagenda ba celeb ali yali amanyi I've never dreamed of bwe nali nkula nti wanudde nditulako platform nga ba celeb bagituulako bokka nga ba celeb bokka oba toli wa makulu mu Uganda nga toli celeb tutula waawo Katonda wa amaanyi Katonda gyali kitegedde so weewale okola ebintu ng'obudde bwawo tebunnatuuka bw'onoosemberera abasajja abo obadde weegomba oyinza n'okugwamu amaanyi n'ogamba ebyensi bitumale lwaki nfa n'ensi n'otandika kunoonya mmere ya leero n'otandika okusaala waliwo essaala eri mu bayibuli awo esaba daily bread nsala ya kitaffe mukama atuwe emmere yaffe ya leero otusonyiwe okwonoona kwaffe totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe ki amiina biri ebisooka n'obyesonyiira ddala ojja kutuulako wanu ne Smith okoze kyo olina stories z'okavalinzi oba olina ebintu by'okoze projects z'okoze bizirabirwa abantu kakadde kalamba bizirabirwa abantu obukadde busatu nendowooza olinawe watulwa n'ogamba naye bino byonna mbikoze kikyengasse ku nsi yange wekiri n'obaako transition ndoyingiramu oyinza okuba oli mu transition even right now egenda kumenyamu naye ate ogenda kufuula Uganda ensi ey'eddembe
maybe 2 years ago or 1 year ago Serebu Jazz yaitesobola kuleeta babagenda abasajja abamagezi kubanga maybe yali ekimanyi nti mu Uganda abayimburesing amagezi amangu batonotono soka tukavalinga bino ebintu ebidduka amangu otande muri lutalo lwa views duka waliwo wotule bayi n'ogamba naye bannange singa nasigala ne family yange oddusa ogenze mu America omaze emyaka 10 family gyesi mu Uganda onoonyeza obugagga okoze buli kimu olumiza n'abantu enku yange niyo otula wansi mu ddiro lyo eddene liwazimba n'ogamba ne singa saalumye abantu bano ebyensi byonna n'owaniga emikono mu bbanga n'ogaba amaziga n'oga ebyensi bitwemalizaamu bwerere Solomon bwe kyava yawandika n'agamba Solomon kabaka oyo mumanyi musajja oyo omugezi mumanyi yali musajja mugezi King Solomon yalina buli kimu neera bwe yali amaliriza yagamba nti byonna mbifunye abakyala mbawasizza obugagga mbadde na buyitirivu zaabu n'ebirala bikuŋŋaanyiza mu bungi nenjizudde nti byonna bye bimu waliwo bangi bagenda okwakagaye muno sente zezisinga naye tewakisinga amagezi bugagga bagamba amagezi bugagga gula obwongo bonna ogula obwongo n'ebintu ebibadde bikuyaayanya n'olumya n'abalala bonna abakuliraanye n'ogenda ku mbuzi n'ogira kilo 5 ez'embuzi n'ozirya wekka n'okola ebintu ebirala byonna ebirumya bonna abaliraanye oyinza okuba oli minisita oyinza okuba mukulembeze w'amaanyi nnyo mu ggwanga wano nga weerabira gye wava eyo gye wava nga tosuubira nti olivuga ne ku motoka gy'ovuga nga tosuubira nti olijja ne Kampala nga tosuubira nti ebyo ebitiibwa bakugonnomolako oluggi bakugulira luggulire nkyakola research noonya science ali mu kugulira omuntu oluggi sign of respect kyakola kunoonyereza njabaleetera answer kale nenze kyendowooza n'ove waka saawa 3 ez'okumakya wakati mu jjaamu wa 2 moroka ne zikulembera neera nga ziri mabega obugombe ne bugenda nga bukaaba iyo nonkola y'abazungu bwe balagituleetera wano tugikuleeta ng'omulama lwaki omuntu budde ki gwe minisita bw'olina okuva ewaka olina kuyita ku luguudo olwo ogenda okaabya obugombe oba nedda a revolution is not an apple that falls when it is ripe. You have to make it fall. Ke kaseera twogere ebigambo abalala bye batwogera nko mu Uganda. Wadde nga wadde babimanyi mu nda yaabwe. So mbadde nkugamba abantu abanaku ku mitima. Oli abeera awo n'atunuulira amabaati mukaaga nga gali wali n'agamba nina okubbako mukaaga nina okubba kaana mbatwalira 2. Omukyala Kantuntu leero bamututte mu anti-corruption court ku nsonga z'amabaati. Bamukutte era baleero akedde mu anti-corruption court ku nsonga z'amabaati katumusabire osanga ayinza okuba nga omutima gwe si gwe mwavu nga mutwe gwe tukulemberwa abantu nga baavu ku mitima bane sharing video zino zino okutuuka ku bantu betuyita ab'ebitiibwa nze bamanyi waba bantu besita ba honorable addressing by his name newankwadde nga honorable kubanga some of those people are afraid of us people abasoma ennyo ebitabo lwaki omuyita omuaddressinga by their name nga tomuaddressinze by because honorable kitegeeza ow'ekitiibwa ow'ekitiibwa ogenda omumwetegeeza nga ebintu byakola ddala n'oyo omwana atatanikanga na bulamu tasobola bikola nze nganze nensalawo okozesa ekigambo ekyo sparingire nkikozesa nkikekkereza si buli omuntu ngenda muyita honorable owulidde ssebo abantu abaavu mitima ne wabanga kozesa mwewale ajja kulaba ensonga zonna lwaki talina kukuwa musaala gwe tolaba ndi leero Easter waliwo abantu abagagga abaabuzeewo baasiibudde abaana okugenda gye bagenda yonna tebabasiibuza wadde na thank you bataddeko kakokola tondeka nnyuma kakokola tondeka nnyuma bujo wa parking emmotoka yo teriiwo kati
aina sente yazipilinga up zirimu ips ziringa buswa agulawo olugi nazitunula kunaga sente zange zikyaliwo naye ng'ezo sente ate no ayinza okuba n'okweraguza teyeeraguza talina kantu konna ensi kayinza okugamba nti obakikamu obugagga nga yazikola n'amaanyi ge n'amagezi ge naye nga bamugamba wava mu bwavu wava wasalayo era ng'oli munaku nnyo tokkiriza kudiibuuda sente abantu batayawukana na kasente tadiibuuda sente todiibuuda tomwongera supu omwana oyo mu ekijiko kimu ekifi kimu kimumala ekifi kimu kijja bamala temwonoona bayibuli ne Kurani bigaana okudiibuuda balina ennyiriri zaabwe ze beesibako abakulu abo ne bajoronga ensi eno kumbe baavu ku mitima abantu abannaku ku mitima ate bw'obasanga tobeewala nabwewaza wala asule mu kasasiro mu dasitibbiini duka balabe edduka bintu ki ebirala wamuntu tolina kyogenda kumuggyako oyo omuntu omunaku ku mutima newe basala tesoba mukyusa tolina esaala ndo tujja basabira ati tubasiibire sibe ennaku bisatu kale tugende ku muntu addako omuntu addako oyo omuntu akyawa twagamba forgive and forget forget waliwo abantu abakyawa for no reason nakukyawa waliwo oluyima tolina kyewankola wantama abo boyogerako mwana kakyali awo kabiribo kantama kakola kinzi mwana yantama mwana oyambala essaawa ennungi nenyiiza abantu abaliraanyiwaawo ne bakutama waliwo abantu abasinga okukukyawa bakukyawa olw'emirimu gy'okola Will Smith bunoobawo obudde n'owulira ebigambo byoboogera waliwo abantu abainvestinga mu lugambo nga wabaawo omuntu amuleetera olugambo asobola n'omusasula abantu abatambulira ku lugambo banjogeddeko ki abafumba teweewala ssimu ya musajja teweewala ssimu ya mukyala gwe omukyala ali awo atulaba nga baawuli wakomawo okukwata essimu ye oli kumpi okufuna kyoyagala musajja yagamba nti essimu y'omusajja eringa butungulu gy'okoma obutunulamu okumukaaba amaziga so abantu abakyawa out of the blue nakukyawa bana byabufuzi ensi zonna zikulaakulanye olw'okuba abantu baatula ku mmeeza ne boogera oyinza okuba oli mukulembeze gwe Ruto oyagala kutuula ne Raila Odinga mwogere abakwetoolere bagamba awe musajja yakuvuma nnyo mu campaign tekisoboka tosobola kutuula naye ku mmeeza no naye ng'okimanyi nti okulembera abantu era mmwe ababiri gwe Ruto ne Raila Odinga mwina kutuula ku mmeeza ne mukolagana ensi Kenya negenda mu maaso ensi Kenya n'abantu bayo ne bakola ki ne bagenda mu maaso batuulao naffe bannabyabufuzi okukolera abantu niyo omuntu anyinga ne mukyala we mu kisenge balina ensonga ezibaawula ne batetegeragana n'afuluma ebweru n'agenda mu ofiisi n'agamba nti abo makuba emiggo nalabula era nkiddamu olunaku olwaleero ne bwe nali sinnafuuka naggwano nga sirina kyendi teri wa poliisi asobola kunkubira mbooko mu kamera omukolaki era singa akikola kuba tekiribaawo ffe tulina kapasite tulina ebintu bye twateeka mitwe gyaffe bino ebiteekawo gavumenti nezigijjako owalibaawo owa poliisi oba omukuumaddembe nkuba embooko ng'ensi erawa gavumenti nwe tuba twagitaddeko gwerivaako ne bwe libanga emaze mu buyinza emyaka 10 someone now violating my rights to that extent government erivaako therefore njagala abantu abali eyo bategeere eddembe lyabwe njagala abantu abali eyo bakitegeere nti olaba abalugwala balwananga balugwala bakyalwana mulango bwerere bakyatambula bwerere abakiga betwagambanga nti balwana bakyalwana bwibanga ebyo baavaawo ng'abantu baava ne ku nnono zaabwe ndi bajjajja bange balwananga balugwala balyanga bunyonyi wuwe ekyasobola okukkiriza abalugwala okulya obunyonyi ensi ekyuse watambuzanga ebigenda n'ogenda n'obika ate bw'omala okubika ne wabaawo atambuza amawulire nti omuntu gw'obise tafudde n'oddayo n'olimbulula ekirimbo kyo ensi ekyuse tekikyasobola kubeera mu nsi nga tetusobola kwogera
olina okubeera mu nsi ng'owulira osobola okwogera ekintu ky'osobola okuwulira olina okweyambula abawandiisi n'aboogezi tweyambula naawe munnayuganda weeyambula okole ky'owulira ky'oyagala oyagala kukola ki oyagala kukola kino ne mama ayagala okole kino va ku kyamama ky'ayagala okukola okole ebibyo therefore mbadde ngamba nti abantu abakyawa Raila Odinga ne Ruto balina okutuula bateese Kenya egende mu maaso ne wano mu Uganda waliwo omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni abantu balina okutuula nabo alina okutuula nabo ne bateesa ne bagamba tukoze tutya okutwala ensi eno mu maaso tukoze tuti tukole bwe tune bwe tuti for the good of Ugandans ne bakikola dumu tujja kuteekawo embeera tusabe abasajja oba bambala makanzu oba magandula basajja nga 10 tubalonde tubatuuzaawo ku bukeeka nga bakeera ku bukeeka batuulaawo ne banywa caayi ne tubawa n'ebirala n'emisala n'ebirala ne bategerera eggwanga be baliteeseza ligende mu maaso bino ebintu by'okulonda bijja kubaawo otunuulira munnabyabufuzi tayagala Museveni era amukyayira ddala ndowooza ne ku mutima gwe naye nga ali mu kugiyalinga apo yeteekateeka otusoboza 31 agenda kwesimbawo ogenda kwesimbawo ku ki nga n'enkola eriwo eyateekawo embeera eno oba ey'okulonda oba ey'okugyawo ebisanja togikiririzaamu naye nga 23 gumu oyagala kujja kwesimba kubagenda mu Busiro South so okukyawo okwo twegere abantu balina obusungu ku mutima omuntu yakyawa Uganda olwokuba Museveni yafuga omuntu akyawa Uganda Cranes olwokuba yambadde yero omuntu waliwo asobola okunkyawa lwakuba eno kala ya orange enyambadde leero ekibiina si kigundiivu nnyo naye singa mbadde yambadde yero ne ka notification yalitanize off n'agamba sikiddamu kulaba bintu ebyo baweereza mu yero bwe ndeeta redi wano nga n'aba redi banyiiga obusungu obwo bwettumbiizi tubukomye bannayuganda bwe tunaabukomya tujja kuwuliriza ebigambo bino byokka bye bisobola okutwala mu maaso nze ndi munnabyabufuzi nasoma akatabo ate obulayingi nsomye philosophy nanjijura mu mutwe nantuula omwo n'abooga buboozi mmanyi buli step ya munnabyabufuzi asobola okuteekinga okulemeza mu busibe okulemeza mu bwavu okulemeza mu kutya okutiisatiisa okuyisa mu mbeera yonna noofa ng'okaabira ddala nga n'engoye ze wagula 28 zokyayambala kati nga zikufuuse katimba kansiri abantu abakyawa 8 is a very burden to bear obukyayi is too big to bear it is a good burden kibanga rogo ogutya ogunene gwe batemene bateeka mu mutwe gwo tosobola kwetikka and the coward cannot forgive it is the prerogative of the brave lwaki tukomawo leero ngamaliriza kwasa kantu info nene egenda balema consuming tunaleetayo ekitundu ekirala kubantu abo tujaitayo ekitundu ekirala nga tumaliriza ensonga eno ya baani oba biki byolina okwewala naddala mu nsonga zino ez'okukulaakulana oba mu nsonga z'okubanga otandikawo bizinesi ng'omaliriza kati nga mmaliriza waliwo akayimba ke nayimbye kino kyekiseera kye tulina okulwana mu biseera eby'omu maaso tube n'emirembe kino kyekiseera gwe kyolina okulwana mu biseera eby'omu maaso obe n'emirembe kino kyekiseera akyolina okukola ennyo mu biseera eby'omu maaso ogobe obwavu mwebale nnyo okutuwuliriza nsaba muwe b'amaanyi nga mutandika n'ebirowoozo byammwe Ggula Obwongo Smith nsanyuse nnyo olunaku olwaleero amina kyekiseera kyolina okulwana ebiseera ebijja mu maaso obeere n'emirembe obeere n'essanyu olwanyise obwavu ogende mu maaso olise abanaku okole ebintu ebitasoboka otwale eggwanga lino mu maaso olijje mu nnyanga osobola n'abalala ababeerawo emyaka 4 emabega baakola obusobozi bwawe bwe baalina olina obusobozi bwonna obukusobozesa osobolera ddala mukama abankuumire mwebale nnyo kutulaba na kutugoberera subscribe like share the video seka bagenda gemanya
kale bwetwe tubadde olunaku olwaleero programu yaffe giyita Ggula Obwongo sibeera nze kanga wena bagamba mbeera n'omukulu amanyiddwa nga Seeka bagenda wano ennyini ate okulaba muno twongera okuteeka ettaffaali ku ggwanga lyaffe Uganda. So yonna gy'osinza okuba ng'otulaba twagala okwebazaako ensusso ennyinyi. Thank you so much for watching. Tokoma kulaba bulabe, sharinga video eno, commentinga, ate tokoma commentinga koka subscribinga. Sababu ekintu kya ready kiriko subscribinga obeere nga ate naawe olina ettaffaali oteka ku channel eno. Tukyeyongera mu maaso nga tugenda tuleeta episodes ez'enjawulo eza Ggula Obwongo. Leero tubadde ku biki by'olina okwegendereza nga tunatandika bizinesi omuntu adde abantu n'ekikula ky'abantu abo oba n'ekikula n'ensonga ez'enjawulo nga tuzikubyemu ttooki ne Seeka bagenda. Njagala obbaagaliza Easter ennungi mwenna gye musiza okuba nga mutulaba buli lwa Sunday twagala tujja kuba tuleeta episode empya eya Ggula Obwongo tukwatagane ate wiiki eri ejja amanzaali ga Easter tugaleka ate kuyitamu nnyo ku Monday n'okeera nga tusobola kuba nga ogenda ku mulimu kubanga omulimu ogwo ogwetaaga. Amanya nze Shadik Smith nkola ne muganda nga manyiddwa nga Bilbao ku kamera okuba nga tukutuusako ebifaananyi ebirungi bwe biti ate bateekamu ssente si balala be bannaffe aba King Montage Studios abasangibwawo Ennankula bye ku bitaala beeyungeko bawagire bakuba ebifaananyi ku buli mukolo gwonna okutandika n'ogwewaka Easter ng'eno bwandibaddewo wabakwatisa edda ne bakuba ebifaananyi oyagala kwanjula ogenda ku visitation de ku ssomero ab'amasomero nammwe mubeekwate abalina okuyinjirwa kwanjula mbaga birthday shower baby shower introduction shower nawe alinayo ka photoshoot ng'obadde olinayo akantu konna koyagala kuba ebifaananyi waguze lugoye lupya genda awo Ennankula ku bitaala oba bakubireko ku 0702 10 44 25 0702 10 41 25. King Montage Studios, we keep your memories. Akuume atakumira mpeera tujja kukwatagana olunaku olundako mweraba.